bakyusa olunaku olwaleero ne baleeta omuntu ng'ali mu mbeera mbi. Ebbanga Eddie Mutwe lyamaze mu kkomera nga bamuwa zi pain killers. Ekyewunyisa n'omulamuzi yennyini embeera eno Eddie Mutwe lwe basooka omuleeta ng'alabika bubi. Eddie Mutwe tabbangako, Eddie Mutwe si mubbi, era twagala okulabula kubanga weewuunyise olunaku olwaleero be baleeta ababawaabira bava mu Nyendo Mukungwe baali bagenze kyokkola ky'emmanja Kiwangala. Twagala okutegeeza Yoweri Museveni ng'okozesa bamatraasi mpuuga nammwe be baawaayo ba Margaret Kayondo nga muli mu kubonyaabonya bannansi abaana b'abantu ne mukaabya mama Eddie Mutwe amaziga amazima ga Katonda mu ggulu. Oyo yenna yeesigamye ani yagamba nti kitegeeza butoki jasi bw'oba tomanyi kintu sirikangako. Mumulabye yenna baamugira empingo zaamugira omutunuulira azimbye ali bubi. Abaana abato n'omwana omuwere ali wano omwana wa Eddie Mutwe amazima ga Katonda mu ggulu muhoozi bye wakola okulaba ng'otulugunya Eddie Mutwe. Abaana ne babeera mu basement gy'oli mugamba mune pulezidenti waffe ogenda mutwala. Tetugenda kukoowa kuyijja mu kkooti kuba Eddie Mutwe tabbangako. Bannayuganda abali eyo temuva ku nkyukakyuka. Eddie Mutwe ali strong yadde omubiri munafu naye kye tusemba nakyo twagala okusaba abalamuzi kubanga nammwe tubatadde ku test ogenda ne basaba bail mu high court abantu basindika busindisi makomera babazi pain killers. Eddie Mutwe ageza n'afa. Bannayuganda ekiddako tujja kuba tukitegera. People power, power, NUP everywhere. Basebo ne banyabo njogeranga Ssentebe Eddie Mutwe gy'abeera ewaka e Katooke. Amazima ndi witness ku kyendabye ku Eddie Mutwe bamuleese nga yenna akankana. Omusajja n'akabira mu kkooti n'agamukkiriza n'enzijjanjabibwe. Ekkomera ly'Oluganda lusobola kuba mu ddagala lusobola kujjanjaba Eddie Mutwe. Nsaba gavumenti ya Uganda ete Eddie Mutwe bagende bamujjanjabe. Twafiirwa Sseggirinya bwe tuti tetulidde kufiirwa Eddie Mutwe. Eddie Mutwe bamute, Eddie Mutwe agenda ajjanjabibwe. Ate nga n'okufa kwa Sseggirinya kwava ku kkooti eno era ey'e Masaka twajjanga wano ne tulaajanira Museveni ote Sseggirinya ne tugamba Museveni n'abalamuzi kkooti eno yeyasalira Sseggirinya era yali mu kutulugunya abantu baffe aba NUP. Era mu mbeera eno bannayuganda mulwane n'ekiwamba abantu ekigenda mu maaso. Yoweri Museveni lwaki osiba bannansi ng'ebisolo? Bakasooka bajja boogereko. N'ekisinga nze okunneewuunyisa nali ndowooza nti Eddie Mutwe alina kye yakola General Muhoozi obusungu obwo bwonna okumukuba okutuusa ku ekyo ddala yali anyiize lwakuba nti babba esweta n'essimu eby'abakuumi ba mwami Mpuuga. Bane Eddie Mutwe n'Empuuga kwegamba obusungu omwena mwabugatta kaakati mulwanyisa bannansi. Tutuuse n'okwesabira tutandike okusaba nga tugamba kale batuyambe batutwaleko eruzira ewaly eddagala. Omuntu atuuse n'okusaba nti asaba tutwala luzira naye tuliyamba lengule Meja Indians netulategeera bamukuba abamukuba bote bakwatibwa abakuba Eddie Mutwe. Omulamuzi wali agambye nti basisinkana Eddie Mutwe ng'alina bagamba sibo be bakuba ne babapako obusimu nga balina minor injuries minor ne bukuluzi. N'olwaleero Eddie Mutwe tatambula bakwata ne bamukubakuba eneenena amabwa gw'alina obulamu bwe buli mu kateeba k'amaanyi ennyo. Abo tebagambibwako naye ekiseera kigenda kutuuka erimpologoma kati ekaddiye ekiseera kyonna tugenda kulabako ku gavumenti empya gyembeera gye tugenda okulinda wane. Nze Sennabulya Juma kiseye jjajja wa Eddie Mutwe. N'olwekyo mubeere beegendeza nga muyisa etteeka eryo. Yanza tweyazege musajja gwe kyekiriwo katugende tubeeko ku bakanso.